الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. abatulaba mwenna ku lutimbe luno gaggadde Salam TV abamina abakyala bantu ba Katonda mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abafunye birungi alhamdulillah, abafunye bizibu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tuli ku musomo gwaffe omuvubuka mu mulembe gw'obusiraamu oba omuvubuka mu nsi yonna. Omulundi ogwayita twatunulira omuvubuka mu Qur'an, tutunulira omuvubuka ne mithal Allah subhanahu wa ta'ala ze yatunnyonnyola n'ebigambo bye yayogera mu Qur'an. Kati omulundi guno twagala tugende ku nnyingo ey'okubiri nga al-unsuru thani, ennyingo eno ey'okubiri ta'amulu nabi, enkolagana ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ma'a shababi, n'abavubuka ku mulembe gwe. Omuwandiisi agamba nti lakad a'ta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shabab, ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yawa abavubuka athiqa, obwesigwa, era n'abagabira almasuliya, obuvunaanyizibwa, khilafan lima yaishuhu kathira min annasi alyawm, obwawukana n'abantu b'olwaleero abawangalira ku mulembe guno. Nabbi sallama abavubuka bateeka mu kiti kirala era n'abawa obuvunaanyizibwa n'obwesigwa. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, twagala tutunulire nti owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kad manaha Zaid, yagabira oba yawa Zaid bun al-Haritha wa huwa shabun, nga naye muvubuka, wa Ja'far bun Abi Talib, ni Ja'far bun Abi Talib wa huwa shabun, naye yali muvubuka, wa Abdullah bun Rawaha wa huwa shabun, naye nga muvubuka. Manahahum athiqa, yabawa obwesigwa, wasallamahum qiyadatu jaishi mu'ta, era n'abawa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga be balina okuduumira ejje eryagenda okutabaala abantu b'e Rome abayitibwa mu'ta. Wama adraka ma mu'ta, mu'ta kyeki? Awwal ma'araka, lwe lutalo olwasooka okulwanirwa baina almuslimin, wakati w'abasiraamu wa Ruman n'abaroma empire. Bal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, naye nno nabbi sallallahu alaihi wasallama a'ta Usama bun Zaid, teyakoma ku ekyo kyokka, yawa Usama mutabani wa Zaidi qiyadata jaish, okulembera ejje, fihi rijalun, eryalimu abasajja babinywera, min kibari sahaba, basahaba bali abasajja abakulu, amthali Abi Bakr, okufaanana nga Abubakari wa Umar radiyallahu anhum. Waqad kana Usama, mu biseera ebyo Usama, waqad kana umru Usama, emyaka gya Usama gyali andhaka mu kiseera ekyo 18 sana, emyaka 18. Emyaka 18 n'amuwa obuvunaanyizibwa obukulembera abasajja abakulu, omwali Abubakar, omwali Umar, nga ayina emyaka 18. Teyakoma ku ekyo kyokka, omubaka okumanya ayagala nnyo abavubuka, wayursil Ma'adhan bin Jabal, n'atuma Ma'adh bin Jabal ila biladin ba'ida, agende eri ensi ezeesudde ne Hijaz, wafi muhimmatin azima, era nga ayina ddiiru gyeyagendako yali nnene, wa masuliyatin, nga ayina n'obuvunaanyizibwa jasiima obw'amaanyi. Yursil, atuma Ma'adhan ila al-Yaman, amutumye agende e Yaman. Wa Ma'adh, ne Ma'adh ono gwe twogerako, la yazaalu ba'da fi ray'ani shababihi, yali akyali mu myaka gya kivubuka, kuba omukadde tatambula. Tunuulira olugendo okuva e Madina okugenda e Yaman
lugendo luwanvu jamaani n'omukadde tasobola kulutambula okujjako ayina kukozesa bavubuka. Wayursiluhu era amutuma ala qawmi ku bantu laisu ala madhhabihi abatali ku nkola ye ku mugendo gwe, wa millatihi era abatali ku ddiini ye, wa dayanatihi era abatali ku nzikiriza ye. Wayaqulu lahu amuwa instruction zino, innaka mazima gwe Muadh sataati qauman ogenda kusiŋŋaana abasajja ahala kitaabin bannannyini kitabu abayudaaya, yani laisu bimuslimin abantu abo si basiraamu. Falyakun awwal naye kirungi kibeere ekintu kyosookerako ma tad'uuhum ilaihi kyolina okubayitira bajje gye kiri shahadatu an la ilaha illa Allah, wekukakasa nti teri asinzibwa mu nsi okujjako Allah, wa anna muhammadan rasulullah era okakase nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka we. Fa inhum ajabu lidhalik bebaba bakukkiriza ne bandukula omulango ogwo, fawallimuhum bayigirize anna Allah aftarala alaihim 5 salawati, Allah yabalalika eswala 5 fil yawmi wa layla, ekiro n'emisana, nga bwe yagenda tawjihati bwe zaali nga annyonnyola gwatumye, naye nga abinnyonnyola omuvubuka amutumye nga ambasada, ate agenze nakusomesa nga muallim oba sheikh w'ekitundu ekyo, naye nga alina kukwata mpola ebintu byamugambye kigambo ku kigambo. Omuvubuka w'essaawa eno sooka otunuulire gwe kennyini nga ddaai okwata otya byosomesa abasiraamu. Oyagala byonna obisomesa omulundi gumu babikwate? Kalla, tekijja kusoboka. Wabula kyolina okukola, abantu babasomesa faqra kitundu bebamala okitegeera n'ogenda ku kirala. Obuzibu waffe bwetulina wano ewaffe mu nsi yaffe, omuntu ajja n'asomesa obusiraamu obw'emyaka 23 n'abusomesa omulundi gumu, n'asomesa zaka, n'asomesa eswala, n'asomesa buli kintu kyonna farail, n'asomesa. Naye tunuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza omuvubuka ono, amugamba nti ogenda sataati qauman, ogenda mbasajja min ahli alkitaabi bannannyini kitabu la ya'lamuna shay'an ani lislaami, tebalina kye bamanyi ku busiraamu. Ogenda kwogera nabo naye bakwate empola, soboka obategeeze shahada baginnyikire bagitegeere, oluvannyuma odde ku swala, oluvannyuma odde ku zaka, oluvannyuma odde mu kusiiba, oluvannyuma odde ku hijja nga bwe yamunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam. Abo natukuleetera abavubuka abaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam engeri gyakolagana nabo. So ye yekka. وهذا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، ebigambo byayogera Imam Ahmad mu kitabo kye, agandi kunna naghzu, twalinga tutabaala okulwana mu ntalo za Nabbi sallallahu alaihi wasallam z'Obusiraamu ma'a Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nga tulina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu shababun, nga naffe tuli bavubuka, laysa lana nisaa'un, nga tetunnawasa nakuwasa. Ebyo ebigambo byogerebwa Abdullahi ibn Mas'ud, yani lam natazawaj, nga kyategeeza nti tetunnawasa. Ba'd la nazalu fitya, nga tukyali bavubuka, la nazalu fi bidayati shabab, nga tukyali mu ntandikwa y'emyaka gyaffe, bavubuka abatannagundira myaka 18 fi mustahal hayati ashabab, ngera tuli mu mbeera omuvubuka gye yali baddemu. Lidha awsa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bishabab faqal, bwe kityo tuvola nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalamira abavubuka n'agamba ightanimu 5 qabla 5, wenyagire ng'okyali muvubuka ebintu 5 nga tate tunafuna bintu 5 birala. Shababak, beera ng'okyali muvubuka wenyagiremu
ebintu byokolereramu qabla haramika nga tonnakaddiwa. Envi enzirugavu zezikolerera enjeru mu maaso, buli lwogayaala osanga obuzibu bw'amaanyi, naye kolerera obukadde bwo ng'okyali muvubuka. Ekyokubiri wa sihataka, kolerera nnyo obulamu bwo qabla sakamika nga tonnalwala. Era n'abaga nti wa ghinaaka, kolerera nnyo obugagga bwo qabla fakrika nga tonnayingira bwavu. Wa faragak, kolerera nnyo ebiseera bye eby'eddembe qabla shughlik nga tonnafuna bikutabankanya. Wa hayataka, kolerera nnyo obulamu bwo qabla mautik nga tonnafa. Hadisi eyo yafulumizibwa Hakim era omubaka Muhammad sallama n'agamba nti inna allaha la yu'jab min shabin alladhi laysat bihi sabwa wa qala sallallahu alayhi wa sallama inna allaha yuhibbu shabab alladhi yufni shababuhu fi ta'ati llah. N'agamba omubaka Muhammad sallama nti Allah ayagala nnyo omuvubuka oyo amalira obuvubuka bwe fi ta'ati llahi, mu kugondera Allah. Hadisi Bukhari mweri. Era omubaka Muhammad sallama n'agamba nti man yadkhulu aljanna, omuntu aliyingira ejjana yun'am, agenda kuweebwa ebyengera, la yayas wala tubla thiyabuhu, tagenda nga koowa ate era tagenda kubeera nga engoye ziddugala, wala yufna shababuhu wajhu shahid, era n'obuvubuka bwe muntu tagenda kuyingira jjana nga waliyo omukadde, wabula abantu bonna bagenda kubeera bavubuka. Muslim hadisi yajogera. Era kyovola nti Nabbi sallallahu yafa nnyo ku bavubuka, n'abatugamba mu hadisi emu nti ya ma'ashara shabab, hadisi Abdullah ibn Mas'ud, abange mu abavubuka, man istata'a minkum albaa, omuntu aba alina obusobozi ng'afunye embavu mu bavubuka, falyatazawwaj, kirungi awase. Teyakoowola bakadde, yakoowola abavubuka. Lwaki bawasa? Fa innahu, kubanga kino ekyokuwasa aghaddu lilbasari, kikkakkanya amaaso, wa ahsun lilfarji, era nekikuuma n'ensa z'omuntu. Omuntu bw'aba tasobodde, fa alayhi bisawm, alina okusiiba, kubanga okusiiba ngabo etangira ebintu byonna byonna ebyali badde bijja. Bw'atyo nno omubaka Muhammad sallama yenkolagana gye yakolaganaamu bishabab n'abavubuka mu ngeri y'okubeera nga bazimba umma. Omuvubuka mu nnyingo ey'okusatu, dawru shabab, roolu y'omuvubuka fi binai l umma, mu kuzimba community. Lakad kana lishababi lmuslim, mazima waali eri abavubuka abasiraamu adawru al-a'zam, rool yali nene nnyo fi binai l-umam, mu kuzimba. Abavubuka abasookawo baalina roolo nene nnyo, oba ensonga zaabwe zaali nene, oba kwe kwali kwetooloolera fi binai l-umam, mu kuzimba society wa shu'ub n'amawanga. Fa ala aktafihim qamat al-hadarat, ku bibegabega by'abavubuka kwe kwayimiriranga al-hadarati, enkulaakulana oba n'obugunjufu. Wa kana lahum atharun kabir, era baalina atharun, obufu bw'amaanyi nnyo, fi nahdati l-ummati l-islami, mu nkulaakulana y'ensi oba y'ekibiina kino eky'obusiraamu, ala marri al-usuri, mu mirembe gyonna egizze giyitawo. Wa ikhtilaafu al-majalat, n'enjawukana y'ebiseera. Fa haqqun lahum an yakunu namadhij, bwekityo n'obuvunaanyizibwa bwabwe okubeera ekyokulabirako ekirungi, wa qudwa, era ekyokugoberera saliha ekirungi, lishababi l-umma, mu bavubuka b'omulembe guno wa fi kulli usuri, mu mulembe gwonna, kuba abavubuka mu nsi target abantu bonna kubatunuulira, era abantu bonna kwe balabira. Bwingira nga mu nsi nga abavubuka baamu si bagunjufu, babbi, bayaaye, eyensi otosaana na kugibeeramu, oba olina kutambula butambuzi. Ashabab, abavubuka bano betwogerako, hum asbaqu l-umam ila qubuli da'wati l-islahiya, be basookanga
okukkiriza daawa yonna ey'obulongoofu. Ashababu qadima, abavubuka okuva edda nedda, wa haditha n'okutuusa olwaleero, hum man wajahu albatil wa kana asra ila alqubuli alhaq, beebo abasinga okwolekera eri obwononefu, ate era be basinga okuwanguwa okukkiriza amazima. Lianna araqa quluban, kuba emyoyo gyabwe gyo myangu. Wa ahda nafsan, era emitima gyabwe tegirina stress. Walaisa lahum atma'u fi lhayati, era tebalina mululu munene nnyo mu bulamu bwabwe. Ka hali lkibrai wasaada, ng'emitima gy'abasajja abakulu n'abakulembeze. Kullama jaahum rasulun kadhabuhu, abasajja bano abakulu n'abakulembeze buli lwe bajjirwanga omubaka, Allah ng'abatumidde omubaka, bamulimbisanga. Qala ta'ala fi sha'ani almutrafun, Allah agamba mu mbeera y'abasajja abo abakulu era abagagga, wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryati min nadhir illa qala mutrafuha. Bwekityo Allah agamba nti bwekityo sirina mubaka yenna gwe natuma olubereberye lwo nga agenda okutiisa abantu obutakola bintu bibi n'okubasanyusa okuyingira ejjana, wabula abagagga baamu n'abantu ab'olubatu abatonotono bagambanga inna wajadna abaana, tefe twasiŋŋaana bakitaffe, ala ummatin wa inna ala atharihim, nga bali ku nkola eno naffe era ku buufu bwabwe muqtadun, bwe tugoberera. Qal, era ababaka babagambanga nti awalamu jitukum bi ahada mimma wajadtum alayhi abaukum, abaffe temufunye buluŋŋamu obwo obubajjidde nga bubajja ku ebyo bajjajjammwe bye mwasanga bakola. Qaalu, bo baddangamu abantu abo abagagga abasajja abakulu, inna bima ursiltum bihi kafirun, ebyo byotumiddwa nabyo ffe tubiwakanya. Surati Zukhruf aya 24. Naye amma shabab, naye abavubuka, hum man tasaddu lilbatil biimanin, be baavanga ku bujeemu ne bayingizaawo obukkiriza, wa thabatin n'obunywevu, kama hadatha min sayidina Ibrahim alayhi salam, nga bwe tukiraba ku sayidina Ibrahim alayhi salam maa qaumihi, n'abantu be, wa kama hadatha, era nga bwe kyazuulibwa min ashabi lkaafi, ku bavubuka be bayita ba ashabu lkaafi, suratu lkaafi, maa almaliki dhalim, nga bali wamu n'omukulembeze omulyazaamaanya. Innahum, mazima abavubuka, unwanun gwe mutwe, taqaddumu lumma, okukulaakulana kw'ensi, wa daamati nahdati, era byebikondo ebiyimirirako okubeera nga ensi egunjuka. Ashababu agla ma tamtaliku lumma, abavubuka bano betwogerako kikyebbeeyi ensi yonna oba ekibiina kyonna oba society oba community gyeyina okubeera nti kyabbeeyi kyayo. Al umma, eggwanga oba ekibiina, tamtaliku kathiru min almuqadarati, kifuga ebintu bingi nnyo. Muqadarati iqtisadiya, kifuga ebyenfuna. Muqadarati askariya, kifuga ebyamaje, ensi efuga amaje. Muqadarati geografiya, ensi eyinza okubeera ngaefuga obutonde n'enkula y'ensi. Wa miqdarati insaniya, n'obuntu. Wa agla ma tamtaliku lumma, naye ekintu eggwanga lyonna kikirina okufuga nga kyabbeeyi, kikirina okufuga almuqdaratu linsaniya. Wa agla muqdaratu linsaniya, kyekyobugagga ky'abantu, ekyobuntu. Naye ng'ate ekyobugagga ekyobuntu ekyo ensi kyebeera nakyo, humushababu, be bavubuka. Kikyategeeza, ategeeza nti ensi yonna ebeera n'ebyobugagga, naye ekyobugagga kyesinga okubeera nga kyenyumirizaamu be bavubuka. Bavubuka abo boolaba ne bokuba kuyingira magye, era amagye agakuuma eggwanga, era bateekwa kubeera baana bavubuka bojja okulondamu, so si basajja bakulu. Naye kityo kiba kya bugagga. Wa idha aradta, era bw'oba oyagadde, an taarifa mustaqbal ay umma, okumanya ebiseera eby'emaaso ebya buli ggwanga,
fala tasal an dhahabiha tobuuza ku zaabu nti alina zaabu meka wa raswidiha almal sente meka zalina fanzur ila shababiha wa ihtimamatihi buuza nti eggwanga eryo lirina abavubuka bameka era bakolaki faidha araaitahu shababa mutadayina bwolaba abavubuka b'eggwanga eryo nga basajja baddiini faalam manya annaha ummatun nti ekyo eggwanga eryo lyolimu ggwanga jalilatu sha'nin lirina embeera ey'ekitiibwa qawiyatul bina ate lizimbye bulungi eggwanga lyalyo wa idha ra'aytahu shababan habita alkhulq bwolabanga abavubuka nga tebalina mpisa munshagila bisafasi fi al umur nga bakolagana mu bintu ebitalina makulu yatasaqatu ala radhairi fa'lam nga bo buli wali ekintu ekyobwononefu babeera manya nti eggwanga eryo dhaifu nafu nnyo mufakkakatun yeyuzayuzidda sur'an era mangu nnyo matanhar amama aduwiha nti lisobola okuwangulwa maaso g'omulabe waalyo fashababu unwanu umma abavubuka gwe mutwe omukulu ogw'ensi kana shababu qadiman wa haditha fi kulli umma okuva edda nedda abavubuka mu buli nsi be babeeranga imadun empaji nahlatiha ey'obugunjufu wa fi kulli nahlatin sirrun quwwatiha ate mu buli bugunjufu nga mulimu ekyama ky'amaanyi wa fi kulli fikratin hamiru ayataha ate mu buli kirowoozo kiba n'omuntu akyetisse bendera yakyo nga bwe tujja okulaba mu darsuna alqadim insha allah nga tutandikira ku aya ega nti innahum fityatun abo baali bavubuka amanu birabbihim abakkiriza katonda waabwe wazidnahum huda allah n'abongera obulungamu olw'ensonga eyo abooluganda tuli ku musomo gw'abavubuka okubeera nti abavubuka gwe mumuli ensi gweba nagwo kyekyobugagga ensi kyebeera nakyo kyekyobulambuzi ensi kyebeera nakyo kyekya buli kimu ensi kyebeera nakyo be bantu abakuuma eggwanga be bantu abakuuma obusiraamu be bantu abatembeeya obusiraamu ate era be bantu abakola mu buli bifo byonna ebyensi ensi netambula bulungi nga tezzeemu naye beetaaga okutegeka insha allahu taala. Kankome wano insha allah ku mulundi omulala tetujja kulaba ku aya eyo innahum fityatun bavubuka amanu birabbihim abakkiriza katonda waabwe wazidnahum huda allah n'abongera obulungamu wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi